Ebitabo bya mmeka byo? Ebitabo dazini eri ku mitwalo 8 ekitundu. Teri agenda jigula. Empapula ze bakolamu zaali nnyo. Tebagula, abantu tebagula. Era agula bintu byetaaga sukali munnyo. Nenga bambi baagala okuweerera abaana baabwe. Nenga ebintu byo tubisanyinga bya bbeeyi. Era gavumenti yali tuyambe buyambe akasente ati isite ebintu ne bikkako ku omusolo munene nnyo twalizaamu. Gavumenti atuyambe ekintu kikimu ekendeze ku musolo. Omusolo mungi tevula ebintu babiseera. Segera ndooza. Ebintu babiseera bya bbeeyi. Era kyenzizaako abange kyensazo tebagenda atandikirawo ku Mande kansooke mmale okuyiiyayiiya wiiki ejja n'ebbeeyi y'ebintu etusobedde eka tetulina kyakulya tuzze muweno okugula ebintu by'abaana nayo bitusobedde kubanga buli muzadde waali akaaba abaana tubazaayo ku looni era mu Manerenda waali tutaddeyo ebintu byaffe abazadde tusinzeyo ebintu okuzaayo abaana kibeerera ddala kizibu bazadde baffe tugulira ebintu ebimala nga bye tutwala bulijjo kubanga ssente zo ngazo ziba nnyingi. Sawa gavumenti etukendeereze ku bisale by'amasomero babikendeeze. Ne gwe n'osanga bannange kwegamba embeera mbi nnyo. Ekirala n'abaana abasuubuzi abatunda ebitabo wakyodira ekitabo kye4,000 n'okitunda 8. Fugamba ssente tuzijja waffe na COVID yatukosa. Abaana banibo bagoba bagumiikirizeeko kubanga abazadde tulina ssente bagumiikirizeeko omuzadde bw'aleeta ekitundu kya fiisi ow'essomero togoba mwana. Kino mbadde nsabira ddala gavumenti naddala minisita wa education aveeyo okulaba nti abakulira amasomero tebongeza nnyo bisale. Bannaffe nammwe mukwatibwe ekisa bannaffe mujja twekoze ekibi kubanga naffe tuli bazadde mubeeremu n'ekisa n'empisa n'obuntu bulamu. Sente is not everything wabula obuntu bulamu. Ndera nsaba ki abasuubuzi bw'olaba nga lirimu y'empapula olyako 1,000 oba 2 munnange mwana wa mulirwana muleke mutyaba bw'aba atunda manda ayagala omwana we eddaanya addeyo ku ssomero naye muleke mutyaba asobole okufunayo omwana wasomye ate muleke abaana baffe basome bano abaana baggwanga.